Obudde badde bwa mukalwe mu ggwanga lyonna wadde ng'ebitundu ebimu bifunyeeko ku nkuba ey'ebiwugiro nga evudde ku butonde bw'ensi omuli ennyanja, ensozi awamu n'ebibira. Tukwaniriza ku mbeera y'obudde okuva mu UNIMA, nze Annette Nakimbugwe. Ekifaananyi eky'ebyembeera y'obudde ku Ssemazinga Africa kiraga Sserwandula mpewo asimbye ku lukalu mu bukiikaddyo ku Ssemazinga Africa ng'asindika empewo ez'omukalwe nga zidda mu bitundu byaffe ekiviiriddeko omukuubo gw'enkuba okuba nti gwewanise mu bukiikakkono obwa Ssemazinga awamu n'obugwanjuba. Ku makya tusuubira omusana okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga wadde ng'ebimu era tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu awo nga wootwalidde n'ebiseera eby'olweggulo. Ebbugumu ly'empewo eryawaggulu tulisuubira okuba wakati wa centigrades 28 okutuukira ddala ku centigrades 33 eyo mu Karamoja ate eyo e Kabale tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 24. Okweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebunaayira omuli Dar es Salaam omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 31 ate yo mu Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okutuuka ku centigrades 41. Mu New York obudde busuubirwa okubeera obw'omusana ogwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 28 ate yo mu Beijing obudde busuubirwa okubeera obw'ekiddedde. Weebale kubeera naffe akaseera kano tulindirire nate enkya akadde keekamu. Weeraba.